Enchaya leero abakristaayo nga bakulembeddwamu eyavuganyako ku kifo ky'omubaka mu paalamenti owa Ntenjeru North e Kayunga Eng. Fredrick Ssaali Kafeero okutema evvuunike ly'okuzimba ennyumba y'omusumba w'obusumba bwe Busaale Bugiri mu Town Council yeekangulumira. Tafe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Amiina. Omusumba Fredrick Menya atubuulidde ku nteekateeka eno. Ennyumba zino ze tuweererezaamu mu busumba obw'enjawulo ekyamazima teziba zaffe, ziba za bakristaayo, ziba za busumba obwo gye bakutumya oba ekkanisa eyo. Era tokkirizibwa kutwala kintu kyonna kuva mu busumba obwo ky'otaagenda nakyo. Bw'ofuna okukyusibwa otwala bibyo byokka, Mukama byakuwadde ebibyo, naye ennyumba eba ya buweereza. Wabanga waliwo ekiguddewo kyemusinga okutya ekyo, nsobola okugenda mu kabenje, nsobola okulwala n'enfa, nga famire omukyala n'abaana tebalina we bagenda. Kati ne tusalawo nti katutandike omulimu guno nga bukyali, Katonda nga ye mubeezi waffe, era tubadde wano nga tusaba nga tuwaayo omulimu guno eri Mukama, kubanga era ye mutandiisi ate era ye w'enkomerero. Ekigambo kino kya retirement kigambo kikulu nnyo, kubanga ebiseera ebyo ebisemba bibeera bizibu nnyo. Engeri gye tumanyirira mu bulamu ng'oli mu bantu, kati ekiseera kituuka n'owummula nga toli nnyo mu bantu. Kale nno obulamu bukaluba bw'oba nga toteeseteese. Kati kiba kirungi mu biseera ebifaana bwe biti ng'emyaka gikyali n'otandika okuzimba. Eng. Fredrick Ssaali Kafeero akulembeddemu enteekateeka eno asabye ababuulizi abalala mu Kayunga okutandika okwetegekera nga bakyalina amaanyi wakati mu kukola obuweereza bwa Katonda. Omusumba ono akoze ekintu omuntu yenna kyateekeddwa okukola, kubanga ekyamazima buli wamu bwe tukola tulina okuwummula. Kati ono kituwa ekyokuyiga ky'amaanyi nti buli omu amanye nti wonna wonna waali okuwummula tteeka. Ebbanga lijja kutuuka abeere ng'alina okuwummula, era abeere nga tasindiikirizibwa busindiikirizibwa kuva w'abadde ola agende awummule mirembe. Naye kino kyo kyakulabirako ky'amaanyi, kyakuyigirako ky'amaanyi nti buli omu amanye nti no waliwo ekiseera ekyokuba nti no annyusa emirimu. Kakati buli omu akimanye. Kino batono nnyo abakikola, era ekyamazima nze Reverend Menya gwe nkyasoose okulabirako wano kati mu myaka gya akikoze, akkiriza nti essaawa ey'okuwummula gyeri. Kakati naye wabanga abadde muweereza, kitegeeza n'abaweereza bonna abalala nabo bwe batyo kye baali badde balabirako, kye balina okulowooza. Naye ate sigamba nti bapapa ennyo nnyo okubeera nti oyo tannaba nakuweereza kaweereza ate ne yeerowoozaako nga yekka, naye nga kye kirina okukolebwa. Ssaali yeeyamye okuteekamu amaanyi okutuusa nga ennyumba y'omusajja wa Katonda ewedde, era n'asaba abakristaayo okudduukirira omulanga guno. Kale mu ngeri eyo ne kyenkoze kyonna nkikoze nga ndera nga nzimba nnyumba ya Mukama, kubanga mugenda okusibuka era ekigambo ekyo kyenkoze. Ntandise n'ensawo 10 eza seminti, nkikoze mu mwoyo mulungi, sirina kyensuubira nti agenda kumpa, naye nkikoze mu mwoyo mulungi, mu mukwano. Nekyo ngamba ntandise butandisi, kubanga okomekereza okujjawo ng'ennyumba eneewedde lwetuyogamba nti ffenna tugimaliriza olwo okuwaayo ku nnyumba eno tekukyali. Omulimu guno tugutwale nga gwaffe, tugutwale nga nnyumba ya Mukama. Mukama atuyambye, atuzimbidde amayumba gaffe, atukoledde bingi. Kakati tumuyambe wano naffe twekwatekwate tusobole okuba nga tuzimba ennyumba y'omuntu ono ya musajja we yasala okugulumiza ekigambo kye buli kaseera buli w'abaali. Enteekateeka eno abakristaayo balina kye bagyogeddeko. Nti nsonga nnungi nnyo nnyo nnyini ddala. Olw'ensonga tulina bannaffe abamu bwe tusanze ng'asuubira nti ajja kubeera bulungi oba mu maaso eyo atuuke ku bukadde bwe, bambi obulwadde ne bujja, accident ne zijja ne zimusanga mu kkubo. Ogenda okwesiŋŋana nti bwe baba ye awummudde, omukyala mu nnyumba gy'ali
abakulembeze bagamba nti omusumba ennyumba tugyetaaga, kati omukyala asigala ng'abonaabona n'abaana ng'anoonya wanakwaki wanaabateeka. Kabe kasinga nga tewalina busobozi buyinza kumuyamba kupangisa nnyumba, oluusi n'ayaayana ntekewo abaana. Naye omuntu bwe yeetegekera amaka bw'ati ku ntandikwa, kiba kimuyamba okwetegekera nti emirundi egisinga tebatusumba kuba bubi, batusumba mu mwoyo ne mu mubiri. Kati nabo mu bbanga lyabwe lye babeerawo bandibadde baba bulungi obulamu bwabwe bwonna, kubanga ne Bayibuli ekugamba nti ekisolo kyonna ng'endogoyi singa kibadde kirina nga kikola mu nnimiro, bwe kiba kikola nga waliwo bye kirimye oba bye kyetikka, Bayibuli tekikkiriza kukiziba mumwa, kirye ku ebyo bye kikoze. N'omusumba bw'aba ng'avudde ku mulimu guno ogw'okusumba yandibadde abeera mu bulamu obulungi. Nga tebannaba kwolekera mu kifo kino awatemeddwa evvuunike, bano basoose na kusaba ku Kanisa ya Yokaana Omutukuvu e Busaale mu ggombolola ly'e Kayunga. Binyuma nnyo okumirako mikwano gye byogerako nagyo ebiseera kisabyanga bufuzi biri ebyobumukeeke, naye mpulira essanyu lingi okubeera nammwe nate olwaleero. Ekyamazima bangi mutera okukubirako ne mumbuuzaako ki ekigenda mu maaso, naye nange mbeera nwali mukupakasa. Omanyi waliwo ekiseera eky'ebyobufuzi, waliwo n'ekiseera eky'okukola. Baganda bwe tuva wano abamu tujja kugenda e Natita, omukulu akola omulimu ogwo gwazze okukola, gugenda kulembera omusumba w'e Nazigo kubanga bonna abangi ab'e Kayunga Mukama nze gwalonze okutema evvuunike ku nnyumba y'omusumba Fred Menya, ennyumba ye gy'asuubira okuwummuliramu. Ndi wano e Bugiri olwaleero, Reverend Menya wasuubira okuwummulira obulamu bwe obula busigaddeyo ng'amaze okukakala emirimu gya Mukama. Neera nze nkitwala nti no n'ennyumba eno yennyini era kyekimu nnyumba ya Mukama, kubanga omwami nayewaayo obulamu bwonna okubeera ng'abuulira enjiri, okubeera ng'abuulira abantu obunene bwa Katonda ne biki byatuyambyemu. Kale omuntu bw'aba ng'abuulira ekigambo kya Mukama, abuulira buli omu kiba kimukwatako, si musiraamu, si mukatuliki, si muprotestant, abuulira buli omu, tasosola nti ono gwe tojja kuwuliriza njiri yange, wabula ate ebigambo byabuulira byebyo omuntu mulamu byateekeddwa okubonamu. So nsaba buli muzira kisaali eyo atukwasizeeko omulimu guno tugutwale nga gwaffe, tugutwale nga nnyumba ya Mukama. Mukama atuyambye, atuzimbidde amayumba gaffe, atukoledde bingi. Kakati tumuyambe wano naffe twekwatekwate tusobole okuba nga tuzimba ennyumba y'omuntu ono ya musajja we yasala okugulumiza ekigambo kye buli kaseera buli w'aba ali.